katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. Lwaki otunda Yesu wo ate nga y'ensibuko y'obulamu obutaggwaawo, ky'ekisumuluzo ky'eggulu, simanyi owulira, y'enkwaso ey'obulamu obutaggwaawo, y'agenda okuyamba gwe okubeerawo emirembe n'emirembe. Lwaki omutunda? Olw'obuntu obulala obutonotono obutujjira mu bulamu buno nga buzze ng'ekikemo. Why would you sell off Jesus, bargaining him and playing with him, and as you get other stuff, yet Jesus is the source of life, the source of your strength, the key to heaven, and yet he's going to give you eternal life? Why would you sell Jesus for the little stuff that we get in this life? Mwana wa Mukama, tegeera kye wafuna bwe wakkiriza Yesu. Please understand what you got when you received Jesus. Tegeera ebbeeyi ekyo kye wafuna bwe walokoka. Understand the price, the cost of what you got when you got saved. Tegeera value eya relationship yo ne Katonda wo. Understand the value of your relationship with God. Era relationship eyo ogivaluing buli lunaku olukya. And value that relationship every other day. Era tokkiriza ng'ogiwanyisangamu ekintu kyonna. Never allow to exchange your relationship for anything.